Emotoka zonna zibadde ziva ludda lw'e Kampala nga zidda Ntebe. Kati wezituuse wano enkumba ku bitaala nti waliwo emmotoka ento ne badde ekulembedde. Kati kino kimotoka ekyamayinja bwe kizze ekyenkokoto nga kituuse enkokoto ne kiremererwa okusiba n'esaabala n'esaabala n'emmotoka ento n'egigwira n'egyebakira. Naye emmotoka enene avuddemu. Naye emmotoka ento teri n'omu yakoze ki yavuddemu ate yalabiddwako ng'avaamu. Omuntu emmotoka yamunyiza edda ssaawa 2 namba naye kiba kibi nnyo n'oba yafudde edda naye mayiti ye okuginyigiriza obudde obwo bungi nnyo kubanga tomanya muyinza okuba mulimu oba omuto oba yawonye naye ku ssaawa zino zeemaze saa zigeramu 2:00 ng'otuufu toyinza okuba nga waliwo awonye. N'ekirala kyennyini ebitala bino biri wampi. Omuntu aba ava eri waggulu adda Ntebe aba tasobola kulengera bitaala bino bulungi. Bino ebisooka wabula emmotoka eyo yagudde edda. Poliisi eri wano kumpi, breakdown ziri wano, omuntu ali muli bamunyigiriza munda. So nze mbadde nsaba baddemukko ebitaala bino bakole ki babiwanvuyemukko waggulu. Emmotoka eva eri wansi baterengera bitaala egwa. Ne security yennyini bagiteeka kuffe bantu tukuba miggo naye tebateeka ku abo badereva abavuga ebimotoka ebinene ku bantu nti oba omuntu ovuga ekimotoka kawunyemu tezikya bajja batamidde bakola ki agwiridde omusajja n'agwa era aliyo bamunyigidde omwo tekimanyi baba balimu 5 baba balimu 4 okiraba koze emmotoka zigenda ku airport eba etwala abantu bagenda ku airport kulinnya nyonyi naye kati kye bafaayo bali eri bali mu kunywa caayi. Emmotoka zonna zibadde ziva ludda lw'e Kampala nga zidda Ntebe. Kati wezituuse wano enkumba ku bitaala nti waliwo emmotoka ento ne badde ekulembedde. Kati kino kimotoka ekyamayinja bwe kizze ekyenkokoto nga kituuse enkokoto ne kiremererwa okusiba n'esaabala n'esaabala n'emmotoka ento n'egigwira n'egyebakira. Naye emmotoka enene avuddemu. Naye emmotoka ento teri n'omu yakoze ki yavuddemu ate yalabiddwako ng'avaamu. Omuntu emmotoka yamunyiza edda ssaawa 2 namba naye kiba kibi nnyo n'oba yafudde edda naye mayiti ye okuginyigiriza obudde obwo bungi nnyo kubanga tomanya muyinza okuba mulimu oba omuto oba yawonye naye ku ssaawa zino zeemaze saa zigeramu 2:00 ng'otuufu toyinza okuba nga waliwo awonye. N'ekirala kyennyini ebitala bino biri wampi. Omuntu aba ava eri waggulu adda Ntebe aba tasobola kulengera bitaala bino bulungi. Bino ebisooka wabula emmotoka eyo yagudde edda. Poliisi eri wano kumpi, breakdown ziri wano, omuntu ali muli bamunyigiriza munda. So nze mbadde nsaba baddemukko ebitaala bino bakole ki babiwanvuyemukko waggulu. Emmotoka eva eri wansi baterengera bitaala egwa. Ne security yennyini bagiteeka kuffe bantu tukuba miggo naye tebateeka ku abo badereva abavuga ebimotoka ebinene ku bantu nti oba omuntu ovuga ekimotoka kawunyemu tezikya bajja batamidde bakola ki agwiridde omusajja n'agwa era aliyo bamunyigidde omwo tekimanyi baba balimu 5 baba balimu 4 okiraba koze emmotoka zigenda ku airport eba etwala abantu bagenda ku airport kulinnya nyonyi naye kati kye bafaayo bali eri bali mu kunywa caayi.